Ono ye mulwanyi wa Bobi Wine Namige kati essaawa zinene aliwo. Bangi balwa n'entalo za Bobi Wine naye omukyalo ono yeekoledde erinnya mu kuwa abantu levo naddala abo abavaayo ne bavoola omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati Susan Makula ye teyawonye. Eggaali yamuyiseemu dda. Njagala nkutuuseeko omukyalo ono owulire ekyakoze Susan Makula. Then nina n'akatambi kajja Ekiri ng'ayogera ebimu ku ebyo bimutawulira ku Susan Makula nako nkayina mu maaso awo naye kansooke nkutuuseeko omukyalo ono owulire ekyakoze Susan Makula olw'okuvoola Bobi Wine. I don't know which type of a devil nowadays in Uganda. Simanyi sitano na bawa, awasitani mukazi, wasitano mwana simanyi. Aba ote guni ya mwanyi batawanye ko mutwe y'abantu. Ola wa Susan Makula wa bawa, awali lilimi ya Baganda. The name for Baganda is very hard to me. Susan Makula, mushara ya bolingo nangai. Uzunga ne maternity yo. Mukatuti kumasu ya Idiga. Idiga batuna gwe boto. Ate gwe ofanana kajango. Umanyi kajango? Laba kwa masu ya Susan Makula. Ofanana kajango. Susan Makula. Pola mpola. Pola mpola mukazi gwe. Susan Makula. For you think God love you more than? Which type of power you have, Susan Makula? Which type of power you have? You have no any power can stop God to do what God want to do to his people. When God said yes, no one can say no. Who are you, Susan Makula? Ozunga ko mo wino mkatale mo wino ono. Isitagenda kwa kama ko ono chachi yachi. Mwaka meka chuno chachi. Ono katale wino wana kasero. O wino na sina kasero wino. Susan Makula. Don't think you have more than. Abanywa jaga. Katunda batuna ko gwe. Ogoba ko tedi kubawe. That is the same God. Agenda kuyama ko banywa jaga ne bisiazi atule mu katebe. Kirira Uganda. Believe what God is going to do. Leadership come from God. Everything come from God. Susan Makula. Everything come from God, not from. There's no any human being have power here. Susan Makula. Those who don't believe pastor, let them believe. Everything come from God, not a human being. Susan Makula. Ogenda kufuna. Ozunga ni maternity yo ono merere munda taina what? Tugenze ku Susan Makula. Susan Makula obadde kakazi kakabi olabika bulungi olumiza abateesi buli kintu kitambula ku muzuuli but the more you are exposing your stories zikulesimu ebituli. Ladies and gentlemen, bw'omala ofumbirwa waliwo emboozi z'olina okufa nazo. The more you bring ezo emboozi out nga zikufuula wa bituli. At this point of time the disclosure is not necessary to making any sense. It doesn't. Olabikanga omuntu atrying to cover up babini be bagamba owadde ensi believability ate ne pastor simusiru ne pastor kati atulamu yekka ina byalabanga tali naawe ati wakwogerako ba exaba tetunnabala kuva waluzinga virginity ujjukira waliwo period yawo omuwala watabaliranga onyumirwa bunyumirwa ojje musekererwe w'okugukira obe n'omu mwesikise kati bali bameka. Stop. Simanyi nali 28 ne dating omusajja nga ali 20. Why are you using the word dating? Gama nefumbira omusajja watu watano mwebi nafumita kakati pastor omumalamu amaanyi n'abantu batambuliramu pikicha bwogenda otambula oyogera naina x pastor omutaddaawo naina no x wange oyo nomala tejuze rango ina clip yemu nti nina x kati nina omusango naye yeroya ate ampisa ampa obuyambi kyokka ayinza okumpa paraligo. Madam,
now you are talking out of context. Stories that is inspiring, neither are they supportive of what they say about you. Nze ndowooza oli kuki oli ku cleaninga closet as babini we bagenda bakwanika kati nongo olete ekifaananyi nti Susan mukazi wa kisamalayika ayina omutima. This should be actions. Oyina ba silence nga kintu eki kufuna lubuto lwa pastor. Otherwise teri mbaga joyinza kuweera ng'ofumbye omwaka teriyo. Gezaako kikola olabe nti omuntu akwanjudde ng'oli muntu mukulu ng'ayina family atayagala abaana balala ozimbe byonna pastor bujingo gwefuna lubuto bali baveeko naawe naye the more you are justifying to the world era nayina x nenzizaayo ettaka nenzizaayo kiss nenzizaayo haga era nendimuddiza kati abawala bagamba baba bizaayo batya haga bagizaayo batya ne kiss kubanga you are not telling the story that should be. Kati abantu bonna bazze bakuwa ekitiibwa gy'ogenda oyogera ni next ng'abantu bagamba omukazi baita ogenda muwummulamu bituli wadde nga n'ennamba gy'oyogedde si nnyingi wakwogera abantu babiri naye mu sitecha mw'oyimiridde nga muk'omusumba it is unbecoming ogenda ng'oyogera ku bex. In any case ne bex bw'oyogerako emboozi tezigatta bulungi. One nalabye ogamba mbuna dating omusajja ng'ali 52 years nga nina 28 banno we bagambye is it 28 n'ogamba awo kati nze isimamba ntegeerawo nti tewali 28. In any case n'oba wali 28 omuntu amuwala ali 28 n'obuuka emyaka 12 n'ena n'ogenda ku 5 kitegeeza kuva mu buto oli sikiima. 28 n'obulwawo omuvubuka ku 34 ku 32 ku 36 ku 38 ku 40 ku 42 ku 46 mpaka ku 52 moso ne wobanga wamuyina kubeera abawala babayina. Yes but